embuga y'essaza awamu n'eggombolola zonna 14 ezikola essaza lya Kyaggwe. Era enteekateeka eno newankubadde nga Namutayiika tennaggwa emyaka 5 naye enteekateeka eno yo yatandika okugenda mu maaso. Bw'oyita ku ggombolola ino ly'oliko ya Mutubeena Kawuga emirimu girabika. Ogenda ku Mutuba gumu Nakisunga gyatandika. Ogenda ku ewa Nanfumbambi Ntenjeru emirimu gigenda mu maaso. Ate Ejengogwe nga gikulemberwa Rashid Kimera yo mingi nnyo awamu n'amagombola amala gonna emirimu gitambula. Sebo ate egy'okusaza egyo gyetaaga kwerabirako. Gyonna nga gigenda mu maaso tusanze okusoomozebwa okw'amaanyi ennyo ddala naddala ku nsonga y'ettaka ng'oggyeko ettaka ery'abantu aba bulijjo naye ensonga ku ttaka ly'Obwakabaka mu ssaza lino etusoomoozezza nnyo. Nina nakutegeezaako nti fayiro ey'ettaka nalina akatuuka mu ofiisi yo nejjulirawo. Ndowooza akati tugulawo fayiro ya 2 naye ng'ensonga ezijja zonna ziri ku ttaka. Olw'okuba nti ekifo kino ndowooza ky'essaza erisingamu ettaka ery'Obwakabaka eringi, awo neetaaga okuwabulwamu. Naye emberebezi ku ttaka abantu bangi ebasuza tebeebase. Sebo newankubadde okusomesa okukuwe kuli tukola butaweera okulaba nti tuvuunuka okusoomoozebwa kuno nga tuyambibwako obukulembeze obw'eyo waggulu. Sebo olunaku olwaleero tulano ku nsonga y'abalungamya, si boogezi wabula abalungamya. Bannamikolo abalungamya b'emikolo mu Buganda wonna. Nsonga eno ojja gyogerako nnyo, mbeeko nange kyenjogerako. Nsaba abalungamya bano ab'emikolo bakozese olulimi olutatyoboola Bwakabaka. Lukozeseddwa naye nga lukakkanya ekitiibwa ky'Obwakabaka. Mwewale okwekolanga obusolosolo naddala mu kwanjula. Kiyambye nti omukulembeze wammwe akyogeddeko, naye ensonga eyo nkulu nnyo nga tuli ku mikolo naddala egy'okwanjula. Mbasaba abalungamya mikwano gyange ku mikolo mubeerenga mugitambuliza ku nnono z'Obwakabaka. Naye kino kigenda eri abalungamya oba abataliiwo wano okubeera abeerufu mu nkola y'emirimu. Ssebo Katikkiro kkiriza wano nandaggeko. Waliwo omulungamya oba yali mwogezi
ne bamuwa ssente ez'okugula certificate ey'obwakabaka. Certificate n'agula ya ku NASA. Bwe baagireetera n'agireeta ku ssaza emabegako wano ng'abuuza eno certificate ddala y'ey'obwakabaka. Ne tumugamba kante mukalikoodinga nti kino kya Ssebaggala kikyupuli. Awo obeera mulungamya oba obeera mwogezi. Ekintu ekirala, mbadde ku mikolo mingi nga waliwo okwemulugunya nti ebbaasi yandibaddemu $5,000 ogendo giwaayo nga mulimu $1,000. Nali kakiri ne kibaawo, naye kaakati engeri gye bafuuse abalungamya b'emikolo ate nga balungamiziddwa bulungi obwakabaka, nkakasa ebyo tebijja kuddawo. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro, tusaba Katonda emyaka 31 ng'alamula Obuganda. Ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe. Ayi Ssaabasajja Kabaka wanga. Uganda oyo tumwongere engalo ez'amaanyi ate Mawokota Junior School Mawokota tusanyuse nnyo okubalaba. Yes, be bamu ku bavujjirizi ba programu yaffe eno gye mulaba badde egenda mu maaso bebale nnyo nnyo. Yes, ebiri wano banaani. Uganda kiri wano Kyaggwe ngombala y'ekawuka ssaza lye Kyaggwe lunaku lw'aboogezi ku mikolo oba abalungamya b'emikolo mu kwanjula Obwakabaka bwa Buganda. Thank you.
mwebali nnyo mwebali ddala kale tuveewo mpola mpola akali bagendo ffe mikolo mmwe oba ffe imwe ongereko mu maaso wano bawa oluyimba tofaayo tebamanyira kutambulira ensonga nyingi ezinnetera okwenyumiriza mu byokakabulinawe juliddwa kamange njala ntandike n'omulimu gw'abasajja bano kubanga beesitula ne bajja mu ofisi yange ne basaba beeyunge ku kitongole kya mwami Simono Kajja batongozebwe b'omulimu guno ogw'okulonda n'okusanyusa selectirooza kwe kulonda be balonda ennyimba ezisanyusa abantu ku mikolo nayogera nabo ebigambo bingi ate olw'okuba boogera bali wansi wa mwami Kajja ono ajja kwongera okubandeeterera twongere okwogera nabo baluŋŋame bulungi n'olwekyo ssebo nzikiriza nkozesa omukolo gw'olunaku lw'abaluŋŋamya guno oguli ekyaggwe okutongoza abamikolo sectors ekibiina kyabwe mubeegattira tusuubire tulaba tunamaze okubatongoza tetugenda kuddayo kulaba nsobi ze tubadde tujja tulaba ne bwe zinaabaawo leero okuvunaana tumutegedde tulina be tujja okutandikirako okukwata amataayi ana batongozza wansi w'ekibiina ky'abaluŋŋamya b'emikolo bawadde olunaku luno olwaleero era essanyu eryo sebo bagenda ddi kulaga nga bakuba engalo ez'amaanyi kamange ebigambo bingi byogeddwa ebyange njaga gwe musingi omukulu Obuganda kwe buzimbirwa ate nga ffenna tukimanyi nti amaka gatandika na bufumbo n'olwekyo obufumbo n'emikolo gyonna egibugenderako girina okuluŋŋamizibwa bulungi naddala nga bajjajjaffe bwe bagirowoozaako era ne bagiteekateeka okuluŋŋamya emikolo gino gwafuuka mulimu era ne bwolaba abasajja bano nga bali wano batuuyana akasente bakafuna banuuna ku ssupu olw'okuba gwafuuka mulimu guteekeddwa okuteekebwateekebwa obulungi n'okugezaako okuggyamu abo bonna abalowooza nti bayinza kugendamu kuyoola buyoozi mudidi omulimu gwonna bw'otaguteekateeka bulungi oluusi n'okugufunamu era kikendeerera ddala ndabyeko emirimu egy'ekikugu abantu ab'enjawulo gye bakola balina obukodyokodyo obugikuuma simanyi oba waliyo oluzungu olw'abalooya naye bw'ogenda okusoma eby'abalooya bye bawandiika byawukana nange munnabyanfuna bye nasoma oluzungu lwe bawandiika ogenda okulya ndowooza nti obwo obukodyo babuteekako kuuma mulimu gwabwe herein whereas naye ng'ayogerera ddala era ategeeza gwe ekyo ky'omanyi sikakasa nti abasawo bonna bawandiika bubi handwriting tetekwa kuba mbi naye bawandiika bwe batyo bakaluubirize gwe ataasoma busawo okutegeera kye bagamba basobole okuuma omulimu gwabwe bagufunemu ssente nkabange nasoma emirimu 3 gyonna ndi mukugu nasooka kusoma accounts nensoma obusomesa
ate amadala aga waggulu n'ensoma ebyenfuna naye emakerero eyo nsinga kusomesa basomesa nabagambanga era mbagamba nti ekimu ku bisse omulimu gwabwe kugulowoozesa nti buli musiru asobola okugukola. Omwana olumala senior 6 ng'ajja mu ssomero ng'aga nti omanyi mbadde nkola bulungi nnyo biology njagala njira nsomesa wano nga ndi mu vacation ne tagenda mulago okujjanjaba bantu. Era bwe nali omukulu w'essomero nga ntera obbagamba nti n'obusomesa mulimu era abantu bamala emyaka 3 nga basoma obusomesa. Lwaki olowooza nti oluva mu senior 6 ogenda mu kibiina kusomesa? Naye lwakuba nti abasomesa baalemwa okuteekateeka n'okukuuma omulimu gwabwe. N'olwekyo abasajja bano nkibagamba nga mbasisinkanye njagala kukiddamu wano nti bwe bataateeketeeke bulungi mulimu gwabwe n'akasimbi akatono ako ke babadde bafuna kajja kuggwaamu nga bannakigwanyizi bagwerimbiseemu bakola ebigutyoboola oba ebigulabisa nti buli muntu asobola okugukola. N'olwekyo basebo abali wano simanyi oba mulimu ne bannyabo, mbadde sinalaba bannyabo baluŋŋamya mikolo, nsinga kulaba basajja baŋŋambye baabagaana. So basebo abali wano omulimu gwammwe guno olw'okuba mugufunamu ssente muteekwa buteekwa okutendekebwa n'okumanya engeri gye mulina okugukola musobole okugukuuma n'okwongera okufunamu ejjamba. Bano bazze beekola obusolosolo basaba no bokka abali wano oba temusomesa baluŋŋamya bokka naye muteekeddwa n'okujja okusomesa mu maka gye babatutte okuluŋŋamya emikolo. Njagala okwebaza nti obukulembeze bw'abaluŋŋamya ekintu kino babadde bakikola likidde nnyo mu kusomesa bannaabwe. Mangi gye mbadde nga si bituufu kukola okweyambulira ku buko. RDC nga bwe yayogedde Ssekibuubu ne bwayambala oluziina oli amanya nti oyo alina ssente. So ssente nga tezisobola kulagibwa mu kukyusa na kweragalaga okubadde kukolebwa mu mikolo. Eddoboozi lyeryo liyambye nnyo okukyusa embeera y'ebintu mu Buganda. Naye abantu bano nga tubanenya abaluŋŋamya bano nsaba twongere eddoboozi ku ffe bennyini bannyini maka. Bukkiriza otya abantu okukola ebyambyone mu maka ago nga Ssemaka? Kubanga Obuganda nga tebunnaswala gwe nga Ssemaka oba oswadde amaka ago gaba gaswadde. N'olwekyo tulina okusooka nga bannannyini maka okutwala obuvunaanyizibwa. Obukulembeze butandikira waka. Era munsonyiwe bassebo manyi nti muli basajja bakulu naye mbadde njagala kozesa kigambo ekiga nti abaana bano bwe baba bazze nga balina be bakulembedde nnyini maka ateekwa okuba nga alina bye yalambise ebikolebwa ewuwe n'ebitakolebwa nga tetunnabasiba muguwa mu bulago. Twagala eddoboozi lituuke ku buli muntu mu Buganda. Tuteekeddwa okukola ebintu ebituweesa ekitiibwa. Tuteekeddwa okukola ebintu ebikuuma ekitiibwa kya Buganda. Nali ngenzeeko mu kwanjula olinaga nti mwatugambye abantu 15 oba be nabagambye
bwe muba muzza 2 abataano baddeyo ate n'akiremera kulaga nabagamba abantu 15 era benjagala naye abantu bazze okwanjula bali 205 mwategese entebe 8 omukolo gwonna ne gufa oluusi omuntu ono atali nannyini maka omulungamya w'omukolo ayinza okukaluubirirwa okukyusa ebintu bino ebimu. Twetaaga nnyo meseji okugenda eri abantu bannannyini maka okukuuma ekitiibwa ky'amaka gaffe olwo bwe tujja okukuuma ekitiibwa kya Buganda. Leetera simanyi bwe nandibagambye n'olwekyo nkwebaza nnyo okukkiriza ate ebigambo byange saagala bisukkaawo. Ffenna twegattira wamu okusabira ennyinimu n'okumukulisa Katikkiro omulundi ogwa-31 Ayi Katonda kuuma nnyo. Ssaabasajja Kabaka. Minisita wa Ssaabasajja mu kiseera kino mukama wange Kamalabyonna mu nteekateeka gye tuyiseemu Form Limited bano banfaiso 5 Star Plastics ne Ares Innovation Roy Kim's Foam Binary Foam Mattress Ecofoam Mattress Pillows Foam and Fiber Spring Mattress Orthopedic Foam and Fiber 5 Star tweyanziza omuwanguzi Ssebalijja Joseph tambula ng'eyewangudde. Yes. Webale Joseph okugwa mu bintu Ssekiboobo ssentebe w'abalungamya amanya Ssebalijja Joseph muddira Nvuma Kabiro kati Nvuma nze Ssaabawanyi asinze obuwanguzi obwo obwotuseeko bwaki engule gy'okutte yaki engule eno bagimpadde nga Ssaabawanyi asinze mbawanyi bonna babaddemu 30 era nga nze mbawangudde muki omuzannyo guno gw'obwongo omuzannyo gubadde gwatamukutte gwategekebwa abulungamya bw'oku mikolo era nga gubadde ku BBS Television. Kati gw'osinze mu bibuuzo bitya ebibuuzo ebibadde bibuuzibwa byonna okuva gye twatandikira ddala n'okutuuka bibadde ebibuuzo bikwata ku ki? Ebibuuzo bibadde bikwatagana ku okwanjulwa okukyala emikolo gyonna abalungamya b'emikolo gye bakola ebibuuzo bibadde byetoolera mu mukowe. Kati ofunye ekina ki? Nze bampadde engule eno ng'omuwanguzi asinze ate nfunye pikipiki ya Yugi Boss pyattuku n'ebirabo ebirala bikyajjako balina n'okumpa emidaali. Kati oyaza ssebo. Ebisajja Bakabaka.